Abakristo abeebaziddwa essaza ly'Eklezia Katolika ery'e Masaka babadde 12 nga kuliko Katikkiro eyawummula Joseph Mulanya Mulise Mwogerere, omusirikale wa Papa Dick Muwanga, eyali minisita eyawummula Gerald Sendawula, munnamawulire Rafaelina Nakabuubi n'abalala. Omukolo gw'okwebaza abakristo bano ogutandise n'ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Chancellor w'essaza ly'e Masaka Reverend Father Charles Jude Juuko era bw'abadde ayigiriza ategeeza nti abasirikale ba Paapa baakola ky'amaanyi okuzzamu abantu amaanyi naddala mu kiseera ensi bwe yatabangukira. Yadde ensi eweddemu obugunjufu tebugwereddeyo naye amayisa gatabanguse nnyo wakyaliyo abagunjufu. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Severus Jomba alaze obukulu bw'okunyweza amaka kubaga nkezo mu kuzimba abakristo mu byenfuna, obukulembeze n'ebyobusuubuzi. Ebyobukulembeze, politics, obukozi bw'emirimu, economics, obukulembeze mu byobuwangwa, culture, obukulembeze mu mirimu egy'ebyobusuubuzi, business, era bakiwaswa economics. Kakati ng'ebyo tebinnabaawo abakristo ekiwandiikibwa banyweze amaka. Yeebona mukulu w'ekigo ky'Enkoni Reverend Father Pascal Sewalu ategeezezza nti amaanyi ga Nkoni Parish gasimbye mu ddiini ennyikidde n'ebyenjigiriza nga y'ensonga lwaki babadde balina okwebaza abo abalina kye babakoledde nga bakyali balamu. Gasimbye ku ddiini ennyikidde ate ne gasimba ne ku byenjigiriza eby'omuggundu. Era twagenderera okutegeeza ddala abaana abato okubalengeza gye balaga mu mabeere g'akabonero ak'essuubi ak'ekyokulabirako ekirungi. Omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pawokino Jude Muleke yeebazza Eklezia olw'okulowooza ku ky'okwebaza abantu bano abalina kye bakoledde ekigo kino. Ekintu kino kyakuyiga nti omuntu akoze obulungi asiimibwenga mu bulamu. Kiba kirungi nnyo, kiwa n'abaana abato okuyiga okukola obulungi emirimu ne baba nga bagikola mu kitiibwa. Katikkiro wa Buganda eyawummula Joseph Mulanya Mulise Mwogerere alaze obwetaavu bwa Federo naddala mu kiseera kino ng'enkuza y'abaana eyongedde okuteekebwako obukwakkulizo. Ennaku zino we twogerera kati omwana w'omuntu n'omukoonako osibira ku kkomera, naye fedda bwe batukulizanga ng'omuntu akusanga ng'ozanyira mu kkubo n'akkuba ate n'eka n'akuloopayo n'eka ne bakkuba. Abalala okuli omusirikale wa Paapa n'abooluganda lwa munnamawulire Rafaelina Nakabuubi beebaziza Eklezia olw'okulaba ebirungi bye bakoze ne babeebaza. Tusimba Obuganda nga tuli mu small Christian communities. Eno tukuyita Katale, Kampala eyo mukuyita Bugondo. Eyo ye Federo egy'okutandikira kubanga Katale bwe kanywe n'ekisomesa kinyweera. Bannankoni boogedde ku nkola eno ey'okwebaza abantu abasukkulumye ku bannaabwe gye bagambye nti bo nga bavubuka ebawadde ekyokuyiga kinene. Katikkiro omuwummuze ebintu bye yakolera Nkoni bye yakolera Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu bintu bya nkizo nnyo. Waliwo n'abawanjagidde abazadde okukuliza abaana baabwe mu ddiini n'empisa babeere ab'omugaso mu ggwanga. Okumwebaza emirimu gy'akoze okumala emyaka egikunuukiriza mu 5 ng'aweereza okubeerera ku Radio Uganda yatandikira mu G7 ate nadda ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Paul Siano Mukiibi ne Betty Namawanda, BBS Terefayina ageesigika.